It's celebration time with Celebrate Uganda. Mwana batulaba muli wano ku Celebrate Uganda. Celebrate Uganda omukutu gwammwe ogoba diaspora ne Uganda. Twezimba tukwatira wamu ngayo mukimanyi. Olwaliro tulina omukulu waffe Jjajja Kayiira, Jjajja w'ekika ky'Embogo nga tugenda kwogeramu naye atubulire bingi. Ssaabasajja Wangali. Ssaabasajja Wangali. Kati Ssaabasajja badda atugamba ku bintu by'ettafaali. Buli omu abeeko ettaffaali walikwatidde waali. Kati ffe abano abali e diaspora nga abali e Sweden abali London ettaffaali tulikutte tutya era yongera tugumizaamu awo okutubulira ettaffaali tulikutte tutya era ettaffaali lino kyeki? Ekigambo ky'ettaffaali kigazi kubanga ettaffaali litandikira ddala mu bika byaffe. Buli lw'obeera nti gwe ow'emmamba owagidde ekika kyo ne kisamba omupiira ne kyenyigira mu mipiira gy'ebika awo oba otaddewo ettaffaali erisooka kuba bw'ozimba ekika kyo oba otaddeko ettaffaali ate ettaffaali eddala kwe kubeera ng'owagira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ng'okiyamba mu ngeri ey'okuwaayo ensimbi ey'okuwaayo ebirowoozo ey'okubeera nti oleeta pulojekiti ezisobola okukulaakulanya Obwakabaka kuba mulimu abali ng'abali eno e Bulaaya musobola okubeera nga mufuna ab'emikwano ne bajja ne bayamba naddala ku nsonga z'ebyobulamu naddala ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebirala ebifaanana bwe bityo era oba otaddeko ettaffaali. Ettaffaali kintu ekigazi ekitali kifunda tekiri ku byansimbi byokka naye kirina okubeera omuweereza. Kati nga omubaka wa Ssaabasajja Kabaka atwala ebbendobendo lino bw'agenda okukiikira ewa Ssaabasajja Kabaka aba ataddeko ettaffaali ddene kubanga yeepakira ate n'akola ki neyezza kwega ekitegeeza nti aba awaddeyo ebiseera bye ebirowoozo bye ate n'okutwala ebirowoozo byeno okubitwala eri ate n'ebyeri okubireeta eno kwegamba omulimu guba gukoleddwa bulungi. Kati lyeri ettaffaali okukyanguyira abantu baleme kubuzibwabuzibwa lwakuba ettaffaali lino abamu babadde babuzi ettaffaali lya ngeri ki kati nze ali e Bulaaya yandireeta mu ngeri ki? Kasita oyamba ekika kyo kasita oyamba Obwakabaka awo oba otaddeko ettaffaali. Kibadde kirungi nnyo okwogerako naawe Nelson Mugenyi. Yes. Ye gwe kati ambasada wa Amatwaliga mubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu Scandinavia mulimu ensi Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland ate kati noteekako ne Netherlands. Kati zensi kumpi 6 zenkolaki zentwala mu Sutherland. Ibo bali nnyo mulimu gwokola Mukama agwongera omukisa Obwakabaka waffe tuweetaaga bubeere ku mitima gyaffe ne mu nkola zaffe muwagire Obwakabaka mu nteekateeka zaawo bwonna y'ensonga y'engeri yokka gisobola okubeerawo. Ssaabasajja Kabaka Wangali mubiwulidde wano bannange kamera mubiwulidde wano ku Celebrate Uganda omukutu gwammwe nga byogeddwako ng'era Ssaabasajja Kabaka akole ki awangaale mwongere nammwe okusaya ettaffaali mulitegedde ettaffaali kati temubuzibwabuzibwa nemwe amanyi abantu abamu nga tebayagala kwegatta mu kintu beefulafufula nga ekimubuza nze sibitegera byogera ettaffaali kati ettaffaali tulinnyonnyodde ate mulitegedde nze nziruse wano ku mukutu gwammwe Celebrate Uganda. Remember the show you're watching is presented and brought to you by Conscious Lifestyle, Celebrate Uganda, CLSTV.net and the Council of Ngabo.